إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله waawo mwebale okuba abalabe balungi okuba gye twatandikidde ekyamazima kiri nti tusobodde obaweereza kyetusobodde naye nga tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa omukama agulamuza ekisa okutwalira wamu omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa inna lillahi ekyokoze kyamaanyi okubanga weekumugidde ku mukutu guno gwa Celebrity Tracker okubanga tukuweereza buli kimu nga bwe kitambudde ndowooza bingi kimbadde mwetaaga okuziikako tusobodde okuba broadcasting live butereevu on Rock FM on Rock TV and then Celebrity Track Extra UG mwebale okuba nga mutwekumiddeko njagala okuba nga mpisa isa mu bantu abaddeko Rahuma Natukunda webale okubanga kwoli Farida Mubiru Darat Serobina Rahuma mwebale mukozi kyamaanyi okubanga mutwekumiddeko Sophie Sauda okoze kyamaanyi okubanga weekumiddeko Nkubi Ali ogambye nawe obaddeko mama w'abantu webale Nasoro Shifra Sharifa Kibirige John Bosco Kibirige muno agenze munnaye Allah bwate bwamujjuludde naye nga mwebale okubanga mubaddeko nga mwekumidde ku Celebrity Track nze Divorce Matovu okubanga nkutuusaako embeera nga bwetambudde olunaku olwaleero kyemukola kyamaanyi okubanga mutwekumidde mbagaliza okubeera bulungi mbere bulungi mweraba tugenda nga tusuka wano mbere bulungi mweraba